abantu b'e Masaka omuntu wammwe teyagudde ku kabenje muwulire omugagga w'e Masaka tannaba kugwako ku kabenje najja wano ne mbawoninga ne mbagamba abantu mwenna abakolera Museveni eno taani eriwo muwedde ne mubiyita ebyokusaaga muwulire abantu mwenna nga mukolera Museveni mwawedde dda temukyalina kye mutugamba omusajja oyo aludde ng'akolera Museveni era ng'abakolera buli tawuni gy'omanyi mu Uganda abantu abalina ssente ebitundu 98 ku buli 100 ssente ze balina za Museveni za last family eyo refugee family omwami ono y'omu ku bo omwami ono abadde yakola ebintu abadde mu mutawana gwa accountability abasajja baagala bintu byabwe n'abuulira Museveni oluvannyuma nga bamunyize nnyo n'abagamba nti olw'okubuzaabuza ebintu abantu obutamanya nnyo ebimu yabiteeka mu mannya g'abaana be omusajja ne bamugamba aleete abaana ajje bakole agire akole zi transfer balabe nga bakyusa ebintu bidde mu mikono gy'abannyini byo kati accountability nga yalemeddwa okubalansinga balance sheet yaganye okukwata n'akwata abaana yabadde alina meeting e Kampala yatwala abaana be yali awandiisizza ebyobugagga nga abiwandiisiza mu mannya g'abaana n'agenda n'abaana abo n'atuula mu meeting ne bamucunya ne babacunya n'ayogerako byayogedde ne babikyusa ne bakola zi transfer ne bazza mu mannya ga nannyini bintu abantu abo ne babakuba ebiyiso ebittirawo omusajja n'abaana be ne bapanga akabenje ne bakwata emmotoka ne bagisulayo mutandikirawo ate muwulire mwenna abaana b'oyo omusajja mwenna abakyasigaddeyo abaliyo ab'eŋŋanda ze mwenna babakima I repeat banga tononyogera kutandika okuwulira nga famire y'oyo omusajja batandisa okunkumuka omusajja yakola ssente n'atandika okukolayo ebintu ebibye n'abikweka mu mannya amalala bana basajja nga bwe bakola intelligence yaabwe bw'oba oli musiru bakolako intelligence ne bakutuuka mu byenda era abaana b'omusajja babasebusi n'omusajja bamusebusi ne bapanga akabenje fe si bigambo byange oba si bigambo bya Legit TV 256 fe tubaawo kubanga tubikutuusaako byonna byonna ebitambula naye nga jjo embiranye zikyali nnyingi mu kufa oba mu kuziika kwa mukulu mwami Bitanda era ng'essaawa ya kakatu etwogerera ebivudde mu kkooti bagambye nti batereke emibiri gy'abagenzi paka ennaku z'omwezi nga 26 we bagenda okuba nga basalamu ani wajje bagenda okuba nga baziikibwa amawulire mangi agatambula kigambibwa nti mukyala ono akayanira abafu oba akayanira bbaawe mbu ye teyali mu mmotoka mbu yali mu yiye era mbu amawulire agayitingana nti mbu bandi bange era baalinga abakyawagana n'omwami kyeva olaba nga waliwo Naalongo ye mukwogerako mu kkooti agambye nti omwami we bulijjo amugamba ennyumba eyo gy'abadde azimba eya kalina yakuŋŋaanyizaamu baana be era ne maama mwamuwuliddeko nga yemulugunya ku mukyala mukulu so ebivudde mu kkooti byebyo balindeko mpaka ennaku z'omwezi nga 26 bagenda okuba nga basalamu yoyo atalina busaasizi atanakuwala oba okusanyukira wamu ne baganda be alina mwoyo ki babeerawo batya mu bulamu buno era emyoyo gyabwe gisulawo abo abagerengetanya enkwe z'okutta batabalinaako kabi ababeekobaana n'abalamuzi b'ensi okwekomya ebyensi omutali ebyabanaku ebyabamulekwa ebyabataliiko abalwanirira bawulira batya abo nga balala bali maziga erere bambi mu kkooti era nga tujja kweyongera okuba nga tukutuusaako nga bwe binaaba bitambula amawulire si malungi era nga bitalo nnyo
kitalo nnyo era kitalo ddala. Eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye full figure munnange yasalawo okukolera abantu era yabize ebyama wakati wa Nsambya furniture ne Mirembe Beddings. Ndi bulungi ebintu byobadde okola Mirembe n'enkuba gy'ombadde omukuba. Omwana yagula bukamera n'abuteekayo tomanyi. Omanyi bulungi nnyo ebbanga lye mumaze nga temwegatta na Mirembe n'enkyawa gye yakukyawa ne mwawa n'ebisenge n'aguma lwakuswala. Nagamba nange no. Tukale tukatusigale ne kakusaba kamama tusigale no mu business. Tusigale nga tukola. Tukolere wamu. Omanyi bulungi wafuna otya Mirembe. Osobola okunyonyola abantu bali obeerawa. Osobola okunyonyola mwasasula mutyawo. Wazina sente. Ogamba Mirembe tasobola tayagala kuvuga Range Rover. Lwata jivuga. Lwaki okwata dulimu y'omwana ogitta ate ng'ogiyita mu bubi. Eyakusuulira omukono. Eyaleka byonna byonna bye yalaba byategeera. Nakusuulira tawulo. Lwaki tofumiitirizaamu akwatone nnyo n'ogamba kana akawala kuba okimanyi kyomuwala yakita. Byonna obimanyi bino byenjogerako bino njogera naawe. Omanyi bulungi era kyava ku kimu kite. Nebbanga ne mumaze nga mubeera wamu naye nga mwakita. Ne kakwegayira nga kati akuswala kutta linnya lyako. Ne mu business ne kakulekamu. Toma buli ky'omuyisizaamu oyo omwana okimanyi. Buli ky'omuyisizaamu okimanyi. Singa anaava ne mugana gye mugule emmotoka ewa gundi. Amaziga g'omukaabizo gamanyi. Ebintu by'okoze omwana obimanyi. N'ebirungi byakkoledde kulina okuzimbira mama w'ennyumba. Ogenda kufiira Mirembe ofiira ne business. Ekyogamba nti yakuleka edduuka mu lifune mannya ga Nsambya tekitegeeza nti nno teyateekayo ssente ze. Era kooti ejja kubuuza ssente ze wasasula wazijjawa. Alage transfer zava ku akawunti yange ne nziweereza ono nali bwenti nali ngenze kusobola kino asasule bwati ne bwati era bajja babuuza edduuka ani yalisaba. Omanyi bulungi nnyo bafaaza bali babamya edduuka yayita mu kyokufunira edduuka. Kitaawe mukatuliki nnyo nnyo omukuba kuli obukatuliki. Bata kuswane bawo omwana w'omukatuliki edduuka. Tebakuwanga ku dduuka. Eyo na soko obikuŋŋaanye bwoti. Nga tonnaba kulwana ntalo. Simpasa gy'ogwa togenda giganyulwamu. Ate ono yavuddeyo n'agamba nti munnange mumpeeremu amafulawa ebimuli bye. Nti bulijjo tulindirira ani asobola otuweera full figure olugambo olutuufu alutuwe. Ati naye mu butuufu alufunidde mu kadde kali akalungi nga ffena tulindiridde. Anange wabe wampeera mama flower echupa ya bia. Finally. Happy home afunye ku justice. Obedda ngamba kwa nalabe ku full figure ngali wa Nsambya. Kati nga mutima gwange nsaba. Ngamba mukama full figure jukira full figure yes ne wankwa dina issues naye n'ebintu byatalimba. Nga nsaba kimunga ngamba singa full figure atuyamba. Ni babako kye bamugamba laba Katonda afe watuzzeemu bulungi. Era happy home. By the way happy home yazadde. Congratulations yazadde omwana. Naye Nsambya otadde omwana abandi mu depression. Kulebe byonna byokoze. Nze nina time gye natuuse ne ngamba oba ebintu bibogera kwa omwala happy home bituufu nga ngamba oba mpolereza bifu. Ne kasita full figure ayogedde I know kati awo kiwedde. Naye ate Luda nawe Mirembe olimbamu. Afadhali tayo clip emu yokka kwezo zoyina. Tayo clip emu etaase munno because East always ne bogamba kusirika tayo clip emu. Tayo clip emu kuba bagamba mu nyumba ali wateeka mu camera. Era oyina clip season na so tayo clip emu munne erinnya lye lifa. Ate Mirembe oyina okwagala nnyo Lydia. Because bro nalabe ne baganda bo. Ne baganda ba Mirembe nabo bali ku side ya Nsambya. Oba ba pretendinga simanyi.
naye mukwano Lydia bakomeredde mukwano bakomeredde era mirembe mu mikwano gy'olina oyo Lydia osaana omugifting emmotoka ku bintu by'omutaddemu bro oyo muwala bamuvumye nze natuuse nga mpulira for you page yange ngamba not interested ate erudalo n'ekiruma mumuwolereza omuntu nga naye tayogera oba engeri gye yakazaala nti tumulinda amala okuzaala atukolerera live naye nga mama full figure ya ju full figure ju full figure kuba Minister of Education nantasirikira bya majju mane ali full figure okumpi amumpere haga atukoledde makula ate munange mbadde mpitayita nga lwaki sigwa ku mawulire gano nti omuyimbi Jose Chameleone nga amanya gamatuufu ye Joseph Mayanja nti bamukyajinze oba bamusalidde obukadde 15 nga fine ya bukadde 15 kyentegeddeko mbu waliwo show gye yali alina okupafomingayo e Canada wabula teyapafominga ate era teyabagamba lwaki tapafominze. Kigambibwa nti olunaku olwo lwennyini yali wakupafominga Canada ate yali ku show endala e Toronto era bano abaali bamutegese waneeno ne bakitegeera so kwekusalawo bamukubye fine obukadde 15 wempuliddeko. Mbadde mpitayita munnange nga lwakisigwa katambi kano nga Phoebe naye awanda muliro nonna ebigambo bye birinamu ensa panga agamba nti abantu bayitiriza okuwemula. N'olaba n'omuntu atagwanidde mu bantu gwe balina okuteeka ku poliisi bamugunjule kampiringisa alese content alagirira ki mbuuza simanya okumpita simanya wa simanya nze ate simanya ebisiike n'otuza omuntu ng'ayogera homosexuality n'otuza omuntu nga ayogera bintu bya bukaba ku page weetunuza eri mbu tugambe mbu tobiriimu naye ng'omuntu ali mu kwogera bintu bya bukaba ku page okyazizza omuntu ali mu kwogera ebintu ebyobukaba oli kisajja kikulu oli kikazi kikulu. Banange wala video omulenzi mbu can you imagine oli naleta omuntu mbu yagira simanya yazala mu bakyala ab'Oluganda basa kugamba na tukikiriza kibere mu public. Like, I don't know banange if I catch Uganda like this as a president, if I catch you banange mumbulire abantu abamu ani yabawadde olukusa abantu abamu okuteekawo platform ezo okukola YouTube bane tusaba buyambi government ya Uganda YouTube channel ezimu nedda banange you need to ban this content. Omuntu navayo nga boogera ku byabukaba byokka omuntu nabeera proud nga yakola ekibi ng'ali proud ebintu bino eno mubi ignoring but your kids your babies mu abantu abali mu buyinza you're ignoring these things. Mbisi musanyufu naye ate nga kituufu byayogerako bituufu waliwo abantu abagwefuulidde mugano okwogera ne bawemula buli kimu ekiyitawo mu butuufu agamba mwekube mu mitema naye nga byonna bigenda mu maaso abantu bali mu kucyacanca olw'okuba nti baggyewo etteeka lya computer misuse wano abantu babadde batiyako ng'omuntu agamba nti munaye nayogera kino ekibi bayinza okuntwala naye kati. Good morning, Wadiale. Gwabadde okimanyi as we speak. Twaweereddwa twejeeredde era nga tukkirizibwa okuvuma embwa. Gamba nti tukkirizibwa okuvuma embwa webukeeredde. Computer etteeka erya computer misuse mye balijjeewo. Okuvuma abaana mye balijjeewo. Okupostinga abaana imye balijjeewo.
kwegamba byonna babitenye bati ne babiteeka mu kaveera eri ne babisuulayo kati n'olw'ensonga eyo tugenda kuvuma embwa nabagamba nze soogera lera bwereere nobody can stop reggae. The reggae is continuing, so ababadde beesigulemu nenda bashuwinga ekiteeka Zubeda kye sibiramu deshi ni inti bwenkola akatuuti oli waddembe okujja n'oyogera ekikuluma tekinsibya naawe gwaze oli waddembe okwogera ekikuluma ne batakomaawo ne bagamba mmwe abatuleetera information si buzibu kasalabe eccaka neetali naye nga bamikwano tusiimira ddala empeereza awo weŋŋambira mbu no agunde ayisa abasajja agunde bamute kuba kati etteeka lye bamusibirako terikyaliwo n'enkowoola abo bonna abaninako fayiro mutwalo kibalekawe anange President Museveni okolera abantu nabagamba gavumenti naye enyumirwa olugambo lwaffe enyumirwa naye nga ow'ekisiraani bamusibayo mwezi mulamba kweri etteeka weyavuddeyo bipapa ne balijjako pressure ateebwe kubanga amateeka agamukwata baagagjeewo bannange abantu abatuleetera information the importante de information mugende mu maaso nkomawo ne very important information ku muntu omu tovaawo nkomawo yebyo naye nga tuvuddekawo waliwo MP eyasimwatuse amasasi MP ono munakibiina kya NRM liko natunyonyolerwa abadde bitya byatandise bitya ono MP yabuuse mu kalina ey'okusatu n'agwa wansi ng'ab'emmundu bamulumbye omutta mwamuwuliddeko kati ng'ennaku z'omwezi 15 omusajja ono Enos Asiimwe MP wa Kabula wa NRM kino kisanja kye kyakubiri nga waali yabadde Lyantonde awo ku hotelo bagiyita Courtyard Hotel mu Lyantonde bagamba nti awo asulawo nnyo abazze mu Lyantonde omwo ye hotelo kwasula kati yabadde agenda mu room yabadde agenda okusula opposite side nga yadde eringo nadde eno yalabye omusajja nga akutte emmundu nga jjajjali naye ng'ayanguwa kati kwe kusalawo ayingire mangu mu room ye era n'ayingira mangu already yadde nga yabadde agituuseeko naggulawo mangu n'ayingira neyeggalirayo omusajja yazze n'akuba oluggi n'alusamba n'alumenya yagenza okuyingira munda nga MP Enos Asiimwe yayise dda mu ddinisa n'agwa wansi ku floor ya kusatu gye yavudde n'agwa wansi yanzijukiza firimu z'abalembwe baabukira ne bajjeetirwe baabukiranga mu makalina ne bagwa wansi nga b'emmundu babanoonya mbwe era omusajja yagenze mu ddinisa ngere bya firimu byennyini abasajja gwe n'amuwerekereza amasasi mbu wansi eri n'endowooza n'atamukwata si ndowooza n'atamukwata wabula mu kubuuka kuno bagamba yafunye obuzibu mu kugulu kwamenyese ne injuries ezimu endala eziri mayina naye mbu omugulu gwamenyese ne bamuddusaakawo mu ddwaliro oluvannyuma ne bamuleeta mu ekike e Kampala naye abantu b'e Kabula mwina MP singa enesaawa MP mufu naye olw'okuba nti alina omutima guli ogw'abakirinca kibando waddala engeri gye yawonyeemu okufa kale bambi tumusaasira n'abafamire ye Honorable Enos Asiimwe olw'okuba nti nno yafunye obuzibu ng'obwo n'ate ne twongera okwebaza Katonda olw'okuba nti yamutaasizza si musajja mwangu blood omuntu eyeewaayo okubuuka fule ey'okusatu n'agamba ati sikanfeemu ekigo naye nga tebankubye masasi ate bano baleka badde bazze kumutta kubanga tebalina nti oba kye baatutte nti oba ki wabula essimu ye yabadde awo ne bagitwala ndowooza essimu ye yabadde awo yadde agiwummuzzaawo yo ne bagitwala naye poliisi yakakwata abantu 7 ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso omusajja yabagamba nti mpaawo atali kaaba omulala n'addamu n'agamba nti mujja kiwulira era kati bye bitambula bye bigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda naye ng'oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova